ne bandabe ndi ku bato ne Khalifa genda mwe tubere serious bato sana bani Jay-Z Drake 50 Cent abo betubinsanya mu quality y'omuziki solo yimirira wali nenjogera ebintu n'atyamu Khalifa ayinza atya ki byatategeera Zache za award Kenzo ebyo byasinga okwagala ayagala nnyo award saafuna akola buli kyetaagisa omuwandiisa mu award yeewandiisa ne mu za award kakati Kenzo yeewandiisaayo obadde tukimanyi kendo omubuuza oba teyeewandiisa kendo omubuuze award ezo zonna zakwewandiisaayo kendo omubuuze oba ezimu si zakwewandiisa ate naawe osobola ogenda n'ogugolinga n'okebera awadi gundi tebawandiikayo erinnya tosobola genda mu Afrima n'owandiika n'oweerezayo oluyimba n'owandiika ne vidiyo yo n'ogiteekayo ebyo ebintu byonna abantu basobola obbikola naye nze siraba value mu kwewandiisa mu Afrima Mike yebadde tukuyambe odde ku ntikko kakati effumu lino ffumu kakati omuntu bw'agenda neewandiisa let's say mu Afrima award neewandiisaayo basobole omukola ki basobole omuteekamu alabwe mani siraba value ya kintu ekyo I appreciate, I understand why people do that. Nenze mba njagala award enoonyerezeeko. Epasi, okugamba nti award Eddie Kenzo yeewandiisa tozeetaagirako ddala gwe lwaki tozeewandiisa? Sizeetaaga engenda kunnyamba ki? Award kisingako abantu owuliza music wange okusinga okufuna award. Because award ne bwe njifuna terina nnyo value gye ngattako. Ngenda kuwa example. Nina award mpitirivu by the way, putting all jokes aside. Zempangudde wano so many awards from the time when I was very very active. Nina award nyingi naye amazima gali nti sikiraba but I have era ne bwegirako nze kyensinga okwagala music atuuse mu bantu abantu bamuwuliriza kati nga kankubuulire omuyimbi asobola wangula wano award kati nga Kunde nagiwangula simanya wabayitayo wa Kunde evaawa Kenzo yawangula Kunde award Kunde okiwulira mugamba gundi Zimbabwe esa award eva Zimbabwe Kunde award ebanga Palma award yagwa kati bogiwangula eri n'ogireeta wano n'otandika okulaga abantu nti okoze nnyo obugambo bwe busemba era abakulaba ab'enjawulo n'ennaku zino kikyofumba bave ku byawaadi obugambo bwe busemba ku Mid East muve ku byawaadi mukole ennyimba ezituuka ku bantu tuuka ku mutima omuntu abeere happy nze kyensinga okwagala abayimbi si kufuna award mbaagaliza bakole music omulungi oba okitegeera abe Kenzo kaabe Bebe kaabe Alien gwe mugamba bonna mana abayimbi ba Uganda bakyala abaami mbaagaliza birungi as long as they can do good music ebintu bino ebisinga bino bituwuddisa likes views teziraga worth yo views teziraga maanyi g'otadde mu music nangeri gy'obatuuse bantu ku mitima focus yandibaddeawo focus bw'ebeeraawo tujja kgenda wala naye focus bw'enedda ku bino ebintu bye tulaba bino social media tujja kubulamu gwakola music mulungi ate bannange mwerabirire mugende mu working out oba osobola otambula osobola okudduka we give thanks mwebale kusiima Mukama abankuumire mwenna much love Middle East kyekintu yes Eke he was a lovely artist nzijukira actually when nawangula best dancehall artist mu 2014 award yo nagimuwa actually Chameleon nagimuwa Chameleon yagitwala award yo
I actually gave out. That was my first dancehall award. I actually offered it there because yali akafa ate nga mpangudde award because twali ffenna mu category nenjimuwa. That's what I remember, but I remember him as a lovely artist. Namu meeting omulundi gumu in life. Actually yali interview ku NTV, think twali ku Serena outside tukola ka interview ne channel 8 oba ojijjukira channel 8 the name mulaba, but he was an amazing artist and he still is because music we akyazanya oba okitegeera so abayimbi tebamala gafa music asigalawo, so we are thankful spirit yewe eri music we akyakola omulimu nga bwe gwandibadde. Thank you so much. Thank you. Kato LUBWAMA kakati Kato LUBWAMA tumutadde mu level ya fresh daddy bonna bali awo balinga birerya obaani asinga munne tetumanyi fresh daddy ayimba ne Kato LUBWAMA Kato LUBWAMA omuntu yaleeta bapeti mpologoma yaleeta bamati yangume era nekino era naye nga alina rekodi egi ngasofuula omuntu sita naye nga tasasula Kato LUBWAMA buli omu amugamba Kato LUBWAMA yali musajja mulungi yatuleeta yatukola buli kimu ne tufuuka basita ne research yatambulanga okuva ebuwate paka Batibale nga watuuka osaba transport omusajja amugamba gundi tewali transport saakuwadde akatuuti kati ebyo bivudde ku kyobinyumya ku luyimba oluyimba lwa Kato LUBWAMA lunjijjukiza ennaku yaba research yaba beti mpologoma gye bafunanga bali wa Kato LUBWAMA era nebuuza ekibuuzo Kato LUBWAMA sente ze yafuna mu research beti mpologoma mati nyangume oba yaziteekawa kubanga no zamutwala mu ddwaliro oluguudo nali mmanyi agenda yuwa amayinja ng'oyambuka boti ewuwe paka tuleme kufuna nfuufu ne bali bonna abaali balinaanye ekikomera ne bate Kato LUBWAMA yabeera mu parliament yayiwa wadde luyinja kubo erigende ewuwe Kato LUBWAMA mwali mu firimu tulaba abuuzizza gwamanyi omukyala yali mu interview emu n'agamba nti ensobi gye yakola yakugwa mu laavu n'asalawo mangu n'emikono egitambula ensobi gye yakola bw'omanyi otya oba nsobi yakyoyogerera yagwa mu ki yeeyogerera n'akola atya yamusiba akatambaala kati bambi yabigamba mumwezi nange tanaba biŋŋamba wabiŋŋamba nja kuba mbategeeza kati simanyi omanyi munnaye kababulire abantu abamu kati olwanga bituuza kyemwagala nange nsobola obbagamba kyenjagala oba kyabulimba oba kituufu kasita temuli mutima mwe bakatonda. How many relationships have you ever given me to keep? I've seen you in many. Ochogamba nogwa mama wange nogwa kitaawe wange nakusuula omukwano because that's a relationship. Omukyala na musajja. Of course my mom mukyala. It's your mom. Okay, should I ask you something? Oyagala abantu ameka kunzi? But there is priority. Even the Bible talks about it. I'm asking you. How many people? Kati oyagala abantu ameka? Kati kyogamba Kurani mbyo gikubye yagamba abana mulekera okuraminga bino nango wakuumiddewo naye gwe tokuumya n'omu owaye babuuze bya muyimbi mulekera okuraminga bino ebintu nabagamba musome ate mwagenda okusoma amagezi mugasuula wange bw'ofunamu kulinnya n'akasente abakazi beeyongera okwettanira muyimbi mugamba bigambo ki ku nsonga ezo nze kyemmanyi kati nga wayizikira engeri gy'abakikubamu yasigale mu kuyimba obulamu bw'omuntu bwawukana ne kariya okitegera mulekerawo okutiisa abantu kitegedde omuyimbi waba muyimbi mulinde ennyimba ze nebyagenda okukola n'ebyabakazi mwaba byamanyi nze ngenda nempasa 10 bulamu bwange tebawukana na kuyimba okitegedde so naye waba alina byagenda okukola it's his life so ebyo mwagala kumanya obulamu mumusabe mugende mumutere kamera mu nyumba mumanyi buli kimu ekimufaako the reason lwaki kibuuzizza enkokola ze ziriwo ateri nkokola amaka nkubulire just ensi yonna nga bwekola ne bano nabo bayinamu obuzibu naawe olina obuzibu toli perfect n'oli munno alina obuzibu mutuuka ne mufuna obuzibu ne muddiŋŋana tebakulimba teri nkokola ziriyo bano be bazireeta enkokola ziriyo gwe tolina nkokola yiino ogyokwotidde kamera enkokola yiino naawe olina enkokola ddala lwaki kizibu nnyo ku bantu nga mwe abanyumya omukwano mu kamera okuba ate nga mukuuma omukwano ndozo kitegedde wezzeemu lwaki tunyumya nnyo omukwano ate nga temusobola gukuuma nga ate tusobola kukuuma nanti tuba nagwo ekintu ky'okuuma kiba kijja kudduka ate mba nkuma kyaki nze olwedde enguyina ate lwaki ngukuuma
You know, something that you keep, it means that it has to run. And why do you keep things that you already have? Nze change kiri awo ekityo kyekijja ne gwakuuma ogugwo omanyi nti n'ogugwo mutono nnyo gujja kudduka kati obeera bwoti. Nze sikuuma mukwano, omukwano gwe gubeera mu nze ngukuuma gwaki nga ate nze mukwano. I tap on God, Katonda abeera mu ggwe, you are the temple where he sits. Kitegedde Katonda aba abeera mu ggwe kitegeeza ate lwaki oba ogukuuma nga atali mu ggwe. Wali tuddeko olumu ne wejjusa ku bantu b'omenye emitima ku baala b'omenye emitima mu bulamu. Ate nze mmenye ate nejjuse oba abamenyebwa be baba bejjusizza. Lwaki basalawo okwesiga omuntu gwe baamenya? Ye omutima gwe baamenya ebigambo by'abayogedde nti bamumenya, omutima guba gukyalimu, guba gwavaamu abayogera ati akoze ekigambo kiva mu mutima ne kiva mu bwongo n'ayogera. Mulekere okozesa ebigambo byemutamanyi, mugende musome amagezi bambi munzijeko kaagamu. Lwaki mugasindika wange? Katonda agamba toweesiganga muntu naye muli awo mwagala mugamba abantu batwesiga. Wesiga muntu olina kwesiga kisolo. Ayosige Katonda gwatamanyi Katonda oli mwana waawa. Nono mwana anamuzaala ono. Ofunyemuko ku challenges okugatta ebintu bino production, music n'omukwano. Challenges olaba ndi wano ne ku mawulire buuzo ono omusajja ebibuuzo. Nze ndi wano ndyoke neeyagala njagala nagenda kulya mmere. Manager wange wali wano eno. Amita Mr. Divine. Tubalamusizzaako nnyo bonna abatulaba. Mugamba mutya baganda bange. Tuli wano tushootinga video y'omuyimbi Waizikira. Mwana ayimba bulungi nnyo. Wamugyewa. Waizikira ndudde naye ng'ajja ayimba obuyimba mpola mpola. Naye yakubye kana akayimba kayitidde okuba akalungi bakayita nafunye. Kayimba kalungi nnyo. Tusala tukakwatira. Olina abayimbi bameka? So far nina abayimbi abali mu mukaaga. Bano bana mawulire. Lwaki onyuma nnyo okusinga omuyimbi gwe twasembayo okulaba nga anyumye ndo mulemu. Gwasazeewo gwagambye kinanya. Manager okompitinga n'omuyimbi w'omukwambala. Kati oli okubyoli naye ng'oli ebisiyaga. Oli ebisiyaga omusaga gwamba nti omusajja anyumye. Omusajja munno atwale. Nze ntuusa nga mmanyi gwe muyimbi. Omuyimbi y'ono. Naye nga buli omu aba yakula lulwe. Naye nga ekiriwo olwaleero tushootinga video tusaba mutuwagire. Olina ekirooto ky'okuyimba manager? Music yandi musaayi kuba already nazaalibwa mu music. Zeke nyini nze music. Lwaki si yegwaye promoting nze? Managing wa motoka driver, managing muyimbi. Talooza muntu ogenda kufuna eswaga ddene okusinga omuyimbi. Which is okay. Bulamu gwe onayimba oli afune eswaga. Abantu abamu batandikira mu bintu ebirala ne bakakkana ekinyegenyege ekyo ne bakijjayo nga Daddy Andrew yatandikira eri. Ekinyegenyege kya music bwe kyamukwata n'ajja n'ayimba. Engoma okuba music, that's musical. Writing music, that's musical. I'm not an author who writes books. Okitegera? I'm a writer of music, so it's the same line. Ono guy agambye ayina omusaye music. That's why akwatagana n'ono muganda we. Okitegedde? Bona akuba hiti omuyimbi t'omutenda. Bona okubeera wano music yatugasa. Nawe amawulire tozze kufuna ku ga politics. Music. Olwokubuza music. This guy is mulekera kubuza music. Kinegenege kyakwata. Kiri okay. Ali wanze. You guys, let me tell you something. Kati kambabuulire nze ndi mwana wa mugagga. Yesu Kristo. Kati nga nze mbonaabona. Omwana wa Yesu Kristo ebintu by'okola tulaba nga biswaza Yesu. Anti yajja kutaasanga mmwe atolooza gwe tosobola kukola kintu kyonna. Kati gwe yajja kutaasa gwe oli siina naye obyegaana. Nze ndi siina. Gwe oli kirina. Genda olongoose ebintu. Omwana wa Yesu okuba omwonoonyi. Wamanyi jajinga. Manager. Omuyimbi nanda wamufaanagana. Kati mangami olina ogenda kuba ne video fix. Walese muganda omuntu ono wange sebo. Nebibuuza bingi. Naye nga ffe ffennyini ffe music straight away from Divine Empire bagenda kugiwulira Kampala wano. Musembayo. Andre bapromota babataddeko omusolo nga abayimbi. Hello? Bapromota batadeko omusolo gwaliko nammwe bagayi muli banamawulire naye temumanyi bigenda mu maaso. But you guys, why don't you go and ask some questions in the URSP? Abasinga kale abakolayo bakika mujje mbatwaleyo mbafune connection babuuze bino ebibuuzo.